Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi nze Ibrahim Mukasa yonna gyosinzira okubanga otulaba nkwanirizaako ku mugoba nsonga. Omugenyi waffe olunaku olwaleero ye mwami Jakana Sulaimani Nadduli, mutabani wa ex-minister Honorable Abdul Nadduli. Era nga ensonga lwaki ali wano, ensonga nga 2-3. Ensonga esookera ddala waliwo rumor or allegation nti yenyigira mu mbeera y'okukumpanya era ng'ensonga zikwata ku ttaka. Twakola interview ku mwami amanyiddwa nga Byansi mu bitundu by'e Ssemuto nga alaga nti mwami Jakana ali involved mu kintu kino. Of course omuganda agamba nti tosala gwa kawala, so tusazeewo tunoonye mwami Jakana Sulaiman Nadduli tuwayemuko naye. Ku ndagaano ze twalaba mu program ewedde kwaliko omukono gwe n'obukakafu nti ya receiving anga sente on behalf of the ex-honorable minister Haji Abdul Nadduli. Twegete ku mbozi yaffe olunaku olwaleero nga ebyokuyiga bingi at the same time. Era ky'oba olina okumanya yaliko mu previous elections tebyatambula bulungi wano ne wali. Is here to throw more light on what happened and what transpired mu bululu obwakaggwa mu kino ekisanja gye tulimu kati ekitutwaza eky'emyaka 5. Nkwanirizaako nsaba obuuze ku balungi abatulaba. Banna Extra Digest Uganda wamu n'abanna Uganda bannange okutwalira awamu. Secondly, most especially bento tunulira nnyo bannabuganda bwe tuli mu luso olumulukiza mu nkole y'obwakabaka. Ate mu buyungu eritugattira awamu ne tugamba tujja tunulira ensonga egamba nti federal system calling ekigambo kitugamba nti unity in diversity. That's good. Ebbanga lyonna mbategeeza nti nze Jakana Sulaiman Nadduli ate era mutabani w'olutabaalo ate era ndi mutabani w'owekitiibwa Haji Abdul Nadduli Luweero. Ebbanga lyonna tusigaza ekigambo kyekimu nti tuli baganda, tuli bannayuganda. Kikulu nnyo ekyo. Amakulu nti okujja kwangu olwaleero nja kusooka kubabuuzaako n'okubeebaza ebbanga lyonna okuwaayo obudde. Ne mukakasa nti tuteekeddwa okuwuliriza ku ebyo ebiva mu bo. Ate tutwala ki, tuleka ki? Naye ng'oli bwe yagamba nti ensozi tezisisinkagana naye abantu basisinkagana. Olwaleero gwe mulundi gwe gusoose okulaba Ibrahim personality ku personality. Neyanziza nnyo naye nganze omu mbadde ye mumanyi nga mulaba ku YouTube okwo naye ate nga ye ayinza okuba nga tamumanyi. Naye amakulu Bible kyegamba nti ne bube enkya ne bube eggulo ne lukola olunaku olulamba. Amakulu ntujja tambula mu ntambula ku ekyo kinaba kibuuziddwa nenja kubeebaza ebbanga lino okuba bawuliza abalungi. Disclaimer genzisaawo eri emu nti ebbanga lyonna ngikozesa nti tetujja wano nga abasembayo mu kuwa ebirowoozo. Bw'oba owadde ekirowoozo kitegeeza nti Jakana Nadduli yakyogedde kyekisembyeyo no. Naye amakulu tussaawo ebyo bigwanidde gwe ensi ogiraba otya ogitegeera otya ne tusinzira ku ebyo ekyokatuwa nja kubasaba akantu ako okaddemu akaliwa aka disclaimer nsaba ogiddemu. Disclaimer egambe eti nti okujja kwange wano byenjogera si byebisembayo si byebyenkomeredde. Apaana. Bible egambye Katonda tegeeza ddala nti bikka ku bigambo sinaakabonero ku kitabo kubanga ekisa ky'enkubo kiba kinatera okusemberera. Walibeerawo okuddingana embyo n'okumanya kulyeyongera. Amakulu toyinza kuwandiika kitabo Professor mulala atakiddamu. Abaffe twogera ebbanga lyonna ne Museveni n'ayanukula. Abaganda ne bagamba kino ne Kabaka n'addamu. Nga Museveni bwe yatuwa ekyokulaba n'agamba nti ebyobufuzi kutunula mu kamwa. Kale ne mu mbeera gye tulimu okweyitamu ffe ng'Abaganda Kabaka tala mu kamwa. Ebyobufuzi kutunula mu kamwa n'eki yali ayogera kyekimu. Amakulu nti ebyange si bye bisembayo. Kale tujja wano nga ba professors tujja wano kuwa birowoozo byaffe. Nja kubasaba okuba bawuliriza abalungi. Thank you so much. Omulungi atulaba omwami gwe tugenda okuwayaamu naye ebyokumuyigirako mujja kuba na bingi nnyo. At the end of the day ntera okubagamba normally nti bwe tuleeta abantu bwe bati oba abantu ab'enjawulo londa mukyolaba nti gwe kyekikuzimba, londa mukyolaba nti kyekikuyamba. It is very bad and unfortunate omuntu okola interview ya 1 hour
nebeeramu ng'ebikuyamba biri 70%, then ne weekunya ku kantu katini nnyo bwe kati n'obeera kwako olunaku ne luziba ne luline enkeera n'ogamba nti embeera mbi, ndi stressed, sitegeera bigenda mu maaso n'ebigwa mu kkoeryo. Always choose what is best for you. Nga bw'olaba menu card mu hotel oba restaurant olondamu ekyo ky'oyagala. Togamba nti ate lwaki mwafumbye ssemutundu tomwagala, ate obuuza lwaki bamufumbye. Lya ky'oyagala. So bwe tuleeta abantu bano, choose kyolaba nti kyayogedde gwe kyekikusanyusa kyekikuyisaawo. Muganda wange, first things first, walaba program gye twakola something like 1 or 2 weeks back, nga waliwo omwami aclaiminga nti mwamuguza ettaka, bwe mumuguza ettaka ettaka nga teririiyo, poloti namba nga za njawulo, ettaka lisangibwa walala ate mmwe mwamuguza walala, n'ebigwa mu kkoweryo bye tutajja kulambulula nnyo. I'm sure program wagiraba n'omuwulira ebigambo bye. So basically, what is the truth of the matter regarding that issue? Eri abo bekikwatako bannabuganda okusingira ddala, kubanga bwe kuba kwonoona kwa linnya ate okusookerwa kwonoona okuva mmwe gy'ova. Ebbanga lyonna bwe bawaayiriza Kristo n'omutegeeza nti ebigambo bino nti Kristo tazuukiza bafu, tawonya ndwadde za nkuku, tatambuza balema, tazuukiza bafu, okujjako yeyamba maanyi ga Beelzebuli kabaka w'emizimu. Naga nti Bayudaaya bannange bwe mutwe muntegeezezza, najja kulwanyisa Setaani, naye ate butyanga amaanyi ga Setaani go gennyini ge neeyamba, olwo obwakabaka bwa Setaani buyinza kuyimirira butyanga bwo bwennyini bwe bwegolokokeddeko. Ebbanga lyonna tubadde mu byobufuzi nga kyetuzimba ligasi mukululo. Abaffe n'ettafaali tussa ku bakadde baffe alese ki era kye kyafaanagana. Not necessarily nti nakulembezesa okusoma. Abaffe n'ekyokubiri nti ensi nga bwekyuse nange nkyukiremu. Ethics matters. Kale nabwe ekito nti bwe nalaba video nasooka kwebuuza nti gwe waleese wamuletedde mu kapasite kyottuka okuvaayo ekyo nassaawo n'obulumi bwe nga tuyina kye tuyita poliisi weeri LC1 gyeri ne kitange ebbanga lyonna abadde abeera naye era nga gyewaka atagobwangawo. Naga nti Naddu ne mutabani we banziba ettaka. Akantu ne kankubira ddala wala. Kyenjagala osooka okutegeeza banna Buganda bannange ne Uganda okutwalira awamu nti ebbanga lyonna njagala mbategeeze ekintu mukitegeere kivaawa era kikomawa. Ettaka liri lyayogerako libulwa ku 320. Teryaliko ploti kubanga mu mateeka nga bwendirooya ettaka erize nga eri ku blue page kitegeeza nti mother title tekubwangako yadde. Ettaka eri ku blue page. Naye ate waliwo white page etegeeza nti ettaka eryo bw'oba olifunye kitegeeza nti jjajjaawo yagaba abo balina emigabo gyabwe baddembe okujja kima eriri ku white page ezo. Naye ettaka liri lyakulwa mu mwaka 1913 square miles 6.9. Then naye tekuliko basenze mwattu tekuliko basquatters. Naye abo be baagabira mu kiraamo waliko church jjajja gye yawa era baava mu destination jjajja gye yabawa ne bazimba ate awalala era ne twatula nabo ne bategeeza nti mujja susa destination yeno mudde gye baabawa. Naye amakulu nti ettaka eryo lwaki njagadde kuwa puliyambo otegeere nti kyetwogerako kyekiriwa n'omuntu kyagamba kye baamubba kyenkana ki. Abaffe ddala bukubba weekuli oba tekuliiwo. Kaakati ettaka eryo bwe tujja okulimanya kitange alimanya 28 okumanya nti waliwo ettaka eryo naye ng'ate emabega jjajja nzala gwe bayita Ali Naddu ly'omulamuzi yamugamba nti mu kitundu kye kyabusoowa mulinawo akataka kammwe enjogera y'Ekiganda egeresa naye nga takubuulidde bugazi ki era we exactly kubanga naye teyali kuba era teyali jjaayo oba nekitanga agenzo dituukako nga likulaga nti likyali ku white blue page kibitegeeza nti yatwala buvunaanyizibwa agenda ddiko naye yamanya nti ettaka weeriri. Ajingaga nti lwaki tusitukiramu ng'abo ekikaffe nnina tugenda tutunuulire ku ttaka lyaffe ligamba ki eriri awo ebusoowa. Balaba balooya by then baga nti ogoba kw'ettaka tujja tutandikira nti eyogera ku ttaka lyammwe. Bwe tutuuka Entebbe mu mateeka bakubuuza nti mmwe abazze mwe ab'enju eyo nti ye ani administration gwe mwetoolodde ayinza okutwala ekintu kino mu maaso nti aji wuuyo jjajja wammwe yazaala abaana bameka eyo gye muva mujja mulanya n'abamenya naga nti Alhaji Nadduli boyogerako bonna mu kiramu muno mwe baliyo babo
bagenda okubawa ekiraamo. Yes, bagenda omuwa ekiraamo ke baali bayita akataka nga kali squamozi 6.9 kaba kakyali kataka. Ate mu kiraamo ekyo ne kibalaga amataka mangi jjajja ge yaleka anaazaala Haji gaataagoba nze gwe mpita taata mu mateeka mu mpisa y'Obuganda kubanga jjajja taata wange wayita jjajja mu mateeka nze abeera kitange oba nfuna bulungi. Kaakati bagenda otunula ng'ettaka pitirivu ne bagamba nti atusooke na lino naye nga mu kiraamo kikuwa nti Haji aweza square miles 30 mu ttaka etolodde mu jurisdiction ya Buganda. Era y'omu ku batabaaze 93 abasomye ku mateeka mu bategeera ng'oggyeko abasatu abaali mu ndagaano y'olwenda abaagisayininga baawaayo ba legends abala 83 jjajja ng'oyo mwali. Oh, that's great. Mwe baawa ettaka eryo. Kakati tutandika okugoba ettaka eryo kuva 2008 naye emabega w'ekintu kino kyenjagala tuteere nga tunnatuuka ku byansoono ettaka lino tulifuna naye tusangako abalikozesa ba squatters tebazimbye naye balimirako era baagabira abalala. Okwo kwaliko Michael Serwadda n'omulala bamuyita Roy Mayinja ng'omu yatwala square mile namba n'ekitundu omulala akiriminga nti ainako acres 8 ku ttaka eryo. Bano beesenzako abeesenza naye nga nabo baawaako abalala abalimirako naye nga ne basenzaako abalala. Tutandika okugoba ettaka eryo tusanga nti kuliko abazungu naye nga Roy Mayinja yategeeza Genocide nti nina ettaka kubanga yadda Kapeka ate liri close. Okuva ne Kapeka mu town wali factories za Genocide otuuka wali ziri square miles kubanga ettaka litwa square miles 6.9 okuva okwera ku ttaka welisema ku Kiyinja wa factory esembayo neliryoka livuga mpaka gisoma eri katale ka Mesa wa Semba nga tuuka ku twokana ne town council ya Butalangu ettaka weriri. Kaakati bano betwasinkagana ba squatters Roy Mayinja n'omulala Michael Serwadda naye Michael Serwadda mugenzi emyaka gye yalimu gye jjajja atenzo wange azaala Haji. Kati batabani be bakola ki be baliko ku ttaka eryo nga tutambula nga batuga nti tujja tugoba ettaka tugwako nga batuwa ebbaluwa eziri surveying letters of administration baziwadde kitange nti amugoba ettaka lyammwe kubanga n'ekiraamo kiraga nti ebyo byammwe. Jjukira nga bwendera mu mateeka wali kituyita 32 years rule etegeeza ki nti obujulizi bwonna obujjanga bwezza emyaka 3 mu emeka it will never be disputed. It is impossible. Kaakati jjajja bamukuwa ettaka eryo mu mwaka wa 1913 nga balikuba ettaka eryo weriri mu bugazi bwalyo 1913 tuuka olwaleero tuli mu myaka mu 10 n'omusobyo oba nfuna bulungi eyo 32 years twagiyitamu emirundi egi esatu. Kaakati bwe tugoba ettaka eryo tusangayo basikota bano Roy Mayinja nga yaleeta Genocide Sale nassaako omuzungu bayita bali bamuyita Rosen Roy yaleeta Genocide butereevu ne Genocide n'aleeta omuzungu bayita Rosen najja alimeko Benti naye ng'alima kasooli ava eri mu saidi za Mugabe yali ali Zimbabwe era mulimi wa kasooli ng'atwalako square miles 2 n'ekitundu ng'atandika kulima nga babeera okwo tutuuka okubakuba ettaka liraga jurisdiction bano nawe balima ttaka lyaliwa lya muzeeyi katuga nti ati tulina tabu kati ninyo Mwami Jakana Roy aleeta Genocide mwaka ki ku ttaka lino ndoza yali twabasangako nga kwebali already fe tugenda okutandika oddiga ba 2008 Roy Mayinja already nga kwali emyaka 2 emabega. Omuzungu ajja mwaka ki nsubira era naye mwamusangako twamusangako tukubiramu bali naye nga ayamuleeta Roy Mayinja ye yaleeta omuzungu nga amugambye nti Genocide yagala ettaka Genocide n'apangisa kwoli nassaako omuzungu alimireko. Ettaka eryogerwako Roy kwe yeesenza n'asenzaako Genocide ne Genocide n'asenzaako omuzungu uwera kasooli gwalima uwe ziri square miles 3 kwe bali batodde ku 6 n'ekitundu 0.9 tugende maaso. Kaakati bwe tubasisinkaganako Haji takayanira bya bugagga mu bulamu bwe talina kyakayanira wabulaga nti nze mbadde nkaane nnyo abantu basigale ku mataka gaabwe abo abaliko baba bakkiriza ffe katugobe ekyapa kyaffe kinaavaayo banaatusasula tuleke projekiti zino zitambule oba nfuna bulungi. Kaakati nga babali kakaawo nga Haji batugendako ewa Sale Genocide batuula mu mboozi eyo gera ku ttaka naga nti omuzungu emusobola okukaanya naye olwo Genocide agamba Haji ategedde nti ettaka eryo estate yabampeewo gati Roy yannimbamu awaliwo ko obufere ettaka lino tegedde nti lya mulwanyi munnange naye omuzungu yasobola okukolagana naye mukolagane naye bubanga anaasobola okuba nti akuteekamu ku ssente ogobe ku ttaka lyo kirungi
nga tuula mu ndagaano na lwoyi ng'omuzungu atuweyo ku kasente era nga sisoyo ku kasente akagoba ettaka naye ng'endagaano egamba etya nti nadduli bw'onoofuna letters of administration zo ettaka lino nja kuwa kitundu kya ssente twali tukkiriganyiza emitwalo 98 egya ddoola n'amugamba nti gwe bw'omalayo n'ofuna tayito yo the last payment nga ngikuwa ofuna bulungi buwandiike tugende mu maaso kaakati bwe tumaliriza ekyo tutambula ate tutuuka mu kabasa akaliyo genosala tuyita mabega oba nfuna bulungi bwe tutuuka awo genosala atwetolozza atuyiseemu ng'agamba oli nti akati omuzungu aleka akooyo okulimirawo ettaka kyalimu enkaana lingi ng'ab'ekika naye ajja kugamba nti yeetagaddizibwa essente ze ezasooka okumuweebwa oba si kyo okuba nti mumufunira wadde awalala olwo ng'ani avunaanyizibwa okumufunira wadde awalala ono gwe bawaleta of administration nadduli tugende mu maaso kaakati amubuuza nti ebbanga lyonna lyalimiddewo no kasente ke yampaako akataggwangayo mu myaka 3 gyalimiddewo essente ze tezeggwangayo ng'ate nze ngumiikiriza ebbanga eryo nemugaa nti taata etakulumya mutwe mateeka gatategeera naye amateeka ate nze oli nange nagasomanga manyi kankunyonyola etteeka ly'ettaka ligamba ki gwe gwalimiddeko newankubadde obadde twayingira mu ndagaano endagaano eri tennaba kufa yali eyogera ki gwakutudde endagaano naye ate nannyini ttaka tannakutula kiki ndagaano amakulu nti mu ebyo tubanja sooka osasule budde bwononeddeko valu y'ettaka yo teggwamu ng'ogimiddeko emyaka 3 nga n'akasente ke wassayo kaali katono sente mmeka mu mayiro 3 z'oba olimiddemu sente z'ofunamu okuba nti ogamba nti oyagala kuddukako buddusi naye ng'ekiri emabega genosale yayagala okudduka alemese nadduli ofuna ettaka liriwa kubanga ettaka eryo limukyalimu ebintu bino mabega lirina ebbumba erikubwamu glasses n'okukola amasowaani ag'ebbumba ku ttaka okwo ettaka eryo liyitamu omugga gw'amayanja ne gulisalamu wakati abalunzi basobola oddikozesa bulungi n'abasigadde basobola oddikozesa mu bye baagala mwami Jakana njala tutunuulire ani yakola visibility study to know nti waliwo mineral ekola glass ku ttaka eryo omuzungu abaddeko ebbanga lyonna tobamanyi mubukesi bwabwe yalimiranko nga tamanyi kiriko abaffe yenna anajja okulima nga mulimi mulungi asooka pima ki ttaka ingredients za ttaka okwebale nnyo ategeera butegeeza nti ebbumba eriryawo likola bino lino ettaka livaamu kino na kino ebbumba erikola glass lyali lisumiddwako terinaba kusimibwa katono olisimako otya nga tonnalaba nannyini tannayagala gwogaye nti genza kusima bbumba tugende mu maaso valiyu y'ettaka nnene kaakati awo tubadde tutambulira bwe tutyo genosale yagala tuyite emabega ne kigaanira awo ng'amaze otutegeera nti ettaka lya nadduli kati bano bajja batya babyansi okumanya muzeeyi tulina gwe tuyita Michael Bahinyonza ye musaveya wa Haaji abaddewo ebbanga na mugobi w'amataka naye si surveyor by profession naye mugobi nga wenaga nti nasoma ebyange ebirala anye nti interest ngitadde mu ttaka bwe bakwatagana ne muzeeyi naye nga abaatandika ettaka eryo ate si beebo Michael Bahinyonza naye agenza okujja nga kitutte emyaka ndowooza ena ettaka eryo Kakyanga Haaji balibeeramu ne ttiimu ye endala Michael Bahinyonza yaleeta omulenzi oli owokubiri oyo byansigo yali adde ayogerako naye mugobi w'amataka kaakati mu ttaka eryo bazze baligoba ne babanga bayitiridde obungi landiroodi yali atya omu n'ab'ekika abaliko kubanga ku ttaka eryo zino 6 n'ekitundu jjajja bwe yali alaama ab'ekika ne baganda be baatwalako sikamawuzi ezitwadde 1 n'ekitundu oba 0.9 esikamawuzi 5 zaali zigwa mu musika ye taata wa Haaji Nadduli jjajjange tugende mu maaso ofuna bulungi kaakati ab'ekika bonna weebali naffe aboono omusika omukulu bamutegeera abazzukulu naffe weetuli naye bwe tuzze tutunula nti buli ajja okugoba alina interest ye emabega Michael Bahinyonza wajjira we bakwataganira ne muzeeyi batandika okugoba ettaka eryo bagenze wa kamishona ettaka balituzizza ne bategeera nti ettaka ddala ttuufu lya Haaji Nadduli naye akalumanywera kaliriddawo okuva mu 2008 mpaka 2021 ng'ekyapa tebakimuwanga naye letters of administration nga bazikola ki kale awo wenyini wetugenda okutandikira nga tukomyewo nkutegeeza yonna gy'osinzira okubanga otulaba tuli ne mwami Jakana Sulaiman Nadduli mutabani wa owekitiibwa Hajji Abdul Nadduli okuva mu Luweero Triangle yonna gy'osinzira okubanga olaba nkutegeeza nti oli ku Extra Digest mugoba nsonga tuteebwamu ssente aba Roast Coffee Academy nga baguddewo ettabi inajja nankumbi ku siteera awo wojja okubasanga era nga bagamba nti gwayina emikolo
ayina embaga ayina okwanjula ng'wali agadde service y'okukolera kacaayi akatuukanye n'omutindo gw'ensi yonna ka cappuccino latte art ne ka coffee akakabi bajja kujja bakakukolere ate naawe ayagala okuyiga okubeera barista wakabi come back training baali awo ku Stella Najjanankumbi ate still ne Alwada Mall wali mu Abu Dhabi webali era emirimu gikyakwajja bukwaku nnyo omusuubuzi awangalire e Uganda ne China nkugamba company erimu egenda okusabaliza emali okuva China emanyiddwa nga Sun Cargo Shipping Company nga basangibwa ku Arrow Park ekizimbe 14 Plaza SF01 ne SF12 bano bajja kusabaliza emali okuva China paka Kampala ku Bay ensamsam ebintu byo bituuke nga biri bulungi ate kyakubiri kucho wali ku clearing ne URA era nabo bakikwasaganya bulungi nnyo nga teba influetinze miwendo nkugamba ekintu kiri kimu beekwate ayagala okulabika obulungi kubanga endabikayo kyekitiibwa kyo Niski Beauty Experts bajja kuyoyota bakola pedicure manicure makeup n'okutendeka ba makeup artist abakabi basangibwa ku MM Plaza omwaliro gusoka F2 ye room number betanire beekwate buli kimu kitambule bulungi tuli ku Extra Digest mugoba nsonga nze Ibrahim Mukasa tuli ne Mwami Jakana Sulaiman Nadduli tutunuulire kalumanywera w'okugoba ku kyapa from mwaka gwa 2008 n'okutuuka omwaka gwa 2021 we tukoledde interview eno ekyapa tekifulumanga mu mwezi guno ogwokutaano tekifulumanga obuzibu buliwa because obuzibu bwenjagala okubategeeza ebintu bibiri mu mateeka bikulu there is what we call administration ne political power kati olwali tutawanzibwa kituta political power wa political arm chichi political arm yeriwa political power yeriwa sale mabega ne muganda we Museveni so administration yeriwa administration atebe bannanyini service esobola okugaba nti tugambe tuvudde kwero si wano akakiika akateekebwawo tugenze ku ebukala sanga division y'ettaka tuzze paka waggulu eya administration naye political arm etwala nnyo administration zino yagikwata n'egiteeka mu tambuliza muno bu yagiteeka mu kasawo ebbanga lyonna abadde mugumiikirize ng'ebbanga bwe lyabadde atambula mu bulamu bwe naye tubuuza lwaki ku mulembe Museveni ettaka nga lyaggwa mu mwaka 1928 embojjanyi zonna ezali wakati w'ettaka n'ow'ekibanja ne ziggwa lwaki kulya Nadduli kiganya kugonjoolwa gigenze mu 14 tetufunanga kyapa why there is an interest emabega Nadduli tagaggawala ayinza okujja neyavuganya Nadduli takola kino kensonga gundi ne gundi abo baganda awo element eyo ate ekwatiddwa political arm naye amakulu bwe tuba tugoba procedure y'ettaka mu mateeka nga nze agasomi nentegeera buli kavona akadde kikwatagana ku ttaka ettaka eryali badde lirwawo lyali badde litwala ennaku 10 okubeera processed 12 days ate ng'eryo lirimu abo ekika nti taata yafa talese kiraamu 12 days lyebbanga eryali badde lisookerwako mu by'ensonga y'ettaka nga okuva mu mwaka 1928 bwe zaggwerekereza ne baga nti ettaka mu Buganda tulibumbyeko byonna ebigobererwa weebiri biri open anaagoba ettaka lye goberera ebyo ennaku 10 that is lyebbanga erisinga okuba eppanvu ennyo eppanvu mu bwerufu mu mateeka naye there is an incident yajja neetugwamu mba n'abaffe abajja nabo 1996 interest yaabwe baagikweka amabega gaabwe gaalimu okunyigiriza kwa Buganda on issues of the land. Jakana njagala tutunuulire Haji yalwana Haji ayina omukono mu gavumenti eri mu kufuga Uganda olwaleero. That's true. Haji muna NRM Kayingo Kakongoliro awedde emirimu. Haji has a name amanyikiddwa Uganda and beyond Uganda and overseas. Haji abadde mu office ey'amaanyi ey'okubeera nti muwabuzi w'omukulembeze. Haji yaliko LC5 wa Luwero district. Haji abadde mu biti bingi nnyo dina okutuusa olwaleero he still commends big respect. Oshegeera bukeera butya ku makya banne beyali nabo mu lutabaalo time neetuuka nga just emiya kumuwa kyapa ku ttaka erirye oba eryabwe wasimbibwawo Nakakongo kiva ku ensonga ziri ssatu
bw'osoma ebitabo bya Paul mulimu omuko okugamba era nga gubuuza ekibuuzo nti ng'okutambula bwe kwalisaanidde abaffe Uganda bw'ojja okutambula okuteekeddwa okutambula bwe tutambula buuza bali kati abalaba babuuza ne bannayuganda otutunuulira embeera mwe tuli abaffe twajja nabo Buganda essaawa yaliyo yalibadde ekyabanja properties nga tonnatunuulira nadduli Buganda yalibadde ebanja ng'omukwano Bible gwebuuza nti bayinza okutambula buli okujjako nga baagalanye awo waliwo omukwano wakati wa Buganda ne central government mu myaka 35 Buganda twogera ku mayiro 9 ne tutunula ennyingo 15 mu ndagaano y'olwende yogera ku ttaka ne jurisdiction zaffe ng'Abaganda teziddanga Samuel n'avaayo n'ajagala n'agamba nti ekyatuyingiza mu nsiko bwe yali e Buluuli nabaga nti Museveni abagamba atya nti bwe twali mu nsiko twajja kutunuulira ebitundu bino Buganda bye yali yawamba tujja kubiza. This is the reason why we went to bush. Abaffe wajja kutaganjulwa ziri endagaano nkadde naye amakulu tannatunuulira baamwegattako batya wajja na interest kyereeta bano kwegattako baali baagala ebyabwe byali gyebiri Obote bye yatwala by 67 Nadimastmantle nga byonna ne biggwaawo likewise ate gwe otugambe nti nja kuba crashinga into pieces and whoever calls himself fenga Baganda that is an enemy of the Baganda number 1. Who told you go munalwanda gwotegeeza nzi ekyo gwokireeta kati bw'obodda ku issue ya Nadduli obuuza nti mulwanyi abaffe bwafaanagana mu bulwanyi bwe bwateekeddwa okuba era ebitiibwa si Museveni yabiwa Nadduli yawe ebitiibwa muje muli kubanga ligasseyo gyazimbye yereese ekyo kikyali n'enso sigala ng'emulaba so sigga nti bamuwadde obweru C5 baamuwa lwa nsonga kiki kyali kimulimu ate naye n'akikuuma oluvannyuma era n'abeebaza n'akola ekyakimugwanidde likewise ne Museveni bw'ozze ani yali akumanyi mu busajja wali ova oli yabuuza nti wali eseza mu Bible ani amanyi kukujjako naffe tubuuza ani yategera kujja kwa Museveni no one naye amakulu tubuuza lwaki abalaba subject be wajja nabo naawe ofaananye balumumba abaabasiba ne bafiira mu makomera why bw'otunyigiriza misana. Okay Jakana issue y'ettaka eno ebabobbya omutwe olwaleero batambuza akannaginaji. Yeah, that's true. Oli munnamateeka okkiririza amateeka nti gakola amateeka gakola ogasomye n'ogamaliriza ne gabamu ggwe. There is that political arm ateesa passinga mu ntegera nti amateeka gateeka prevailinga tegaliwo. To you mu mbeera eriwo olwaleero mwami byansi oli tulina we tumutadde yes ajja tujja kumujjayo abatulaba abatugoberera saagala muntu abuuze nti ate njagala tutunuulire ettaka lino eryogerwako olunaku olwaleero luno omuzungu akyaliko bayavaako yagenda yalekako container bu container ne secondly ne bajja ne bakimaundoza wese emyaka 2 niyo ne bagitwala. Ani ali ku ttaka lino eryogerwako kati? Ettaka liriko we liri kukyaliko pati ya Roy Mayinja ne Michael Serwadda of which ate Roy Mayinja yawaabako ku musango n'awaabira Naddu ye kennyini kooti n'emugamba obwapa bwonna bwe wasalamu kooti ebusazizza mbudde ku kyapa mother title toyinaawo ttaka n'abeera ng'aviiriddemu naye ng'amaanyi gavaawo agamulemyawo genkugamba nti gava eno mu mugongo olugero luga nti kinula ennyana kiva mu kibeere. Roy Mayinja talina capacity eyinza kulumya Nadduli. It is impossible. Mwami Jakana gwe nga omuvubuka akyalina embavu akyalina amaanyi haja akaddiye otegeera tasobola kubeera mu mbeera eno yakulebukana Kampala Wakiso Mpigi Bukalasa Kampala Ntebe otegeera abatula abalyagadde okumanya ozanye rolu ki okulaba nga onunula ettaka lyammwe okozeewo kyokunula ettaka lyammwe gwakyalina amaanyi gw'omuyivu ate ng'okyalina embavu. Bible ekugamba ebitabo bya Sulemaani nti mazima ddala twegomba nnyo amaanyi ag'ekivubuka naye ate tuwenga nnyo enkizo omuntu akuze n'envi enjeru olw'amagezi. Nsobola okubeerawo tactical ensomye diguli nina 3 zonna za first class naye amakulu nti tukulembeza bitabo magezi oli yagamba mu Bible y'emu nti amagezi mutalo gasinga ebyokulwanyisa byonna n'ebyebagalibwako bye twetisse wali weetaagawo magezi si maanyi ga kivubuka
wano sigenda kwetikka mugugu. No, it is not that. Naye tubuuza wasinensi yoli bwebeeremye nga yajja n'oli jakana Nadduli Polojo ngenda kuvaayo nti mugambe ki teekali atamanyi. There is that interest eriwo ng'erina kuttirira buttirizi. So sigamba nti tutegeere era tetumanyi. Kino kigenderere buki? Bugenderere. Abaffe Nadduli waali si kyekisoose university baagiba nga genosali yagirimye tugenda ne galuga ntunga nti wayi omusajja gwe twaleeta Kenya atuukidde akayinja mu ngalo tunaga ani oyo naye mu kwewuguusa okw'ekitalo ye yavaamu ebigambo biga nti naye mukulu waffe baaba Tiwangi omusajja tusaa kumwongerayo akaseera ng'agamba Kateregga Professor Kateregga Nadduli n'amubuuza nti wali otwetikko tutwala mu nsiko kooti zaaliwo ku Obote lwaki tewamwongera kaseera noga ntugenze mu nsiko okwongera Obote it was fate abonfuna bulungi this is the same Jenosali bamubuuza ekibuuzo ayanukula atya aga nti mpamu ennaku 10 yaga 14 14 days ngenda kwogera ne mukulu wange ensonga etusobola okugijjawo nange noba togenzeeyo yo kenyini nsobola ogyemaliriza naye ate mu mugongo ye yawa Kateregga Red Top tugenda okizuula nga share za Kampala University eri eggaba ate Jenosali yalimu bagende bakebere mu bitabo ebya registration of company wane mabega wa CPS bagende babikebere nga yaliyo n'ateekayo yes nets bagendeyo naye ng'akiri emabega yaani ye Jenosali university baagibulunguliraawo ne paka lwe baagyetikka naye nga interest ya Nadduli yali kuki yabaga nti ntadde university eno temutuna tusasula nze bwe twava mu nsiko mwansula emyaka 12 okuva 96 nzize okwesimbawo 98 naye gwe mu 7 bwetunula ku lususulo n'abalwanyi be wajja lwaki zaawukana oteeko nno tusinga akantu ako naye njagala onneebalize ku bannaluweero bano kubanga be bannonda mugye mwasuula naye nassaawo university yange eyo nyambe ku baana bano bwe mwalekayo mu bitundu bye twalwanne basobole okufuna amagezi gavumenti baligabana omugabo gye bulijja bakitaabu muba tembawadde bense babeere bulungi Jenosali baalinnya kweyokya ga university ajja gibeera nayo naye nga university yaffe ekyatumya license kyali ki ebintu ebyo bibiri ekisooka library nega nti library gye mwateekawo ne baya senior secondary school mwongezeko ku library ebeere nnene secondary is the laboratory nega nti bwekiti bwe kiri naye nga mu kaseera kano sinaawo ssente nga Nadduli kangendeke wa mutabani mukulu munnange Kateregga gye baayita mu Kateregga naye ng'ekimutwale wa Kateregga kiki bwe bayawuka ne basajja balaba addukira wa Nadduli nti yagwa walwana n'omusajja njagala omuŋŋambireko nga ffe abasiraamu nange ampe layisinsi yange ne bamuwa layisinsi wano eggaba waali nga baawukanye ne basajja balaba era yamugamba mpe sabbiiti ezi era lwagenda okuwulira Kateregga ajja kwebaza muzeeyi namuga nti waayi omusajja ebyange yabyempadde ndiggaba naye tubuuza ate lwaki Kateregga yali baddaawo baamussaamu amaanyi mu bunyazi bwe kubanga omwoyo gw'obubbi naye mwali mweguli n'ayita mu Nadduli Jenosali n'atwala ekintu kiri Luweero University ya Haji n'ekyapa kiri kunju awo esoma nti Luweero University but the other issue Kateregga ajja it was affiliation mu mateeka nsitulamu nfune bino ebibiri bampe layisinsi yange awo bamutwalira era mu kusemba Museveni yajja ku Ndejje University awo Haji by then yali LC5 najja navuga nti why ekyange kye nakugamba wangamba nkwe sabbiiti mmeka 2 dwaki obukadde bwange gwobuwa obukoleredde naye obwange n'ayita Alupo by then yali minister w'ebyenjigiriza yes namuga nti Alupo mukulu wa mudde kyayogera yangwiriza ebintu bye baatwetolooza up to date gwe nkulaga bakyabo bafaanagana njagala tulabe lwaki Haji anyigiriziddwa nnyo mu kulaba okukogwe nga mutabani we lwaki Haji anyigiriziddwa nnyo okusinziira ku bigambo byo kati kwensinzira okubuza ekibuzo Haji is much rigged ku principles ze za tata ezera yazigamba Museveni n'amutegeeza nti owaye ndi musajja Muganda it will never be at any brink of an eye nti sobola okwegaana obuganda bw'olituuka awo tujja kwawukana ndi musajja musiraamu nkula ya munnya lya Katonda kyonna ekibukwatako w'olisitukira awo tetuli bawamu ekisembayo twazaala omwana NRM ono nze nali wa DP Museveni wali wa UPM sigenda kwegaana revolution Baganda be bafudde okusingira ddala bye bintu ebyo akumye principles n'afaanana ne Temisewo yamugaa nti mazima ddala nnwanyi okulwana okulungi
okukkiriza nkukumye n'obuweereza mbukoze nindiridde engule yange principles ezo Nadduli kwatambulidde naye baali nabo babalian zibayaga bo tebamanyi kukuuma ndagaano truth wakati wa babiri Mwami Jakana Haji acha subscribing to NRM why not ate yafa mulamu NRM yafa baweeri agoberera principles zabutegeevu mu Baganda bwetu bwe tufaanagana tetupaaluuka bupaaluusi we have the essence kyovula principles zaffe Buganda tusobola jjawukana kigambo federal ever since balongo ne balikola bata ne bajjaga ne badde ne badde eri we are the same lwaki kya musaayi federal soka nkuwa kyakulabirako ebika byaffe bigabana buli omu alina kyakola ku Ssaabasajja Kabaka wali watomeregane munne tewali we have house of lord and house of common ogenda tuteeka otya mu kigambo republic already kitaateesaako ekyo bote yakiteeka naga nti ekigambo ekikwatagana ku monarchism nkijjeewo olwali tuli mu republic lwagituusaakaawo Bannayuganda basovayo nga babanda bannabajagala ebyo bya federal byaggwawo abaffe mwateesa ku nsonga lwaki tugenda mu kigambo republic bwe bunaakenca ne wabeerawo looyo ategeerekeka n'aba ne support n'awaaba ani agenda okuleeta endagaano ebaga nti tuli mu republic kale mumugere mu republic Buganda teriiyo sovereign state. Mwami Jakana njagala so how far mutuuse wano okulwanirira ettaka lyammwe waliwo kyogoba noga nti okusikasika eddiba ly'enkoko bakitaga nti osikasika ekitajja ddiba lya nkoko mu ngalo muki mu ngalo obako wowumulya naye bagamba batya olugero luno nti obuwangazi bw'emmese bugirimisa ku ddiba lya kapa amakulu tebuyinza kukeera nkya noga nti mu nneeyisa ya Nadduli atalina gwe yali anyaze gwe ne mujjagala ba Museveni nga nti we muti bwe mufaanagana n'empisa zammwe ye yaaba agenda mmwe temugenda abaffe obugumiikiriza bukulu mu nsonga zonna ze tugoba n'amagezi bwe kiba kiganye ku ye kale abaana bwe baba baagala okutta Nadduli ne mutabani gwe balaba mwaka munyonkufu nga balowooza ali omu ate abazzukulu abaffe n'eggwanga lyonna munaalitwaliramu bwe mutyo ebyo byakaseera buki mmwe muli mu buyinza ebbanga lyonna kye mbagamba nti ab'enju eyo kye nnakubira Gashumba ne muga Gashumba ebigambo by'ovuddemu tebitugatta tebitugatta Buganda yabasembeza gwa lwenda muogo nga ne Museveni teri kitawa amanyi nti ajja kujja ne tubatobabola ntuga nti tubeere bomu ne bukenca noga tuli kikiramu kyaggoonya mu mazzi wano mu nju za Buganda zonna weetuli temukyasobola tujja wani yakubagamba ne mukola episode ez nya ebyo biri beera byalala Jakana kwa kyakulabirawo ku kino kyentuukako naye nkugamba nti tebusobola kukeera nkya kubali ne kibanga ye bebalumizza ffe Katonda tenaasalira ffe musango era namukusembayo namugamba kkiriza gaana abaana ba Isirayiri bamala mu ddungu emyaka 40 ana Buganda twakatwala emyaka 35 ku mulembe gwe tubuzaako emyaka emeka wegendereze lwaki Busoga teyakuwa ne Buganda ate akabasokalija yes akyegendereze yatugamba kota pini mbabuulire egenda mu n'amaanyi evaamu naki Buganda bw'eneeba esasemiraga nti akati kota pini tugijjamu Museveni toyina kyoli you are just zero you are zero tuli ku extra digest mugoba nsonga oli munyiivu nnyo kiki obunyiivu obulimu obutegeevu ebigambo byo byonna biraga omuntu alina ennyiike ku mutima oli yagamba ebigambo bino mu bulongoofu bwabyo nti abalinga mmwe abandeeta obuweereza bwange n'obulokofu bulabikire mu mmwe naye akaseera kange ak'okugenda muba munneeganye kitegeeza nti sajja ku lwammwe kubanga nze ndi wansi naye singa ddala nali wansi ensi yali agadde ekyayo naye amakulu nti bwebawa nange si bwe ngenda okubawa naye mbuuza ekigambo kyekimu nyigidde bikyamu oba bituufu gwali onoga nti ddala ntabani wa Nadduli anyiize munyiivu nga nyiize kuba nti saafunye emmere ku lumbe ekyo kyekinyiiza subhanallah tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli ne Mwami Jakana Sulaiman Nadduli is a lawyer by profession and is a politician as well tuwaya muko naye ku nsonga ez'ettaka of course
bayina a huge chunk of land square miles n'omusobyo 6 square miles n'omusobyo ezibaviiriddeko tagali abasuza nga bakukunadde nga lumonde mu kikata be bannyini ttaka naye ate ekinusu kyefuula ate bo be bayiganyizibwa okusinziira ku bigambo bye of course. Mwami Jakana njagala tutunuulire tuddeyoko ku mwami Byansiziwa. Yes, Byansajja atya kyangu na nnyo tekyetaaga na budde buwanvu lwakuba nti obulamu bwe n'entegeera ebintu biriibula tubyawule ate bwe tubikulembesa nze jjajja twalinga naye nga bwe nve waatatanzira wali ekapeka kaddonda ne tunyumyanga naye emboozi etali mpanvu naye ng'ate yabanga yakitegeevu yanjagala omusajja jjajja musajja yes Ali Nadduli bwe yali mulamuzi naye yaŋŋamba ekintu kimu ti muzzukulu nti wangi jjajja ebintu bino bitegeere okusoma bwe kubanga kukulemye n'ogaggawala mu kusoma nga tosomye tokulembesanga essente zo kireke just stenom ate ekyokubiri bw'osomanga nga tonnafuna ssente tokulembesanga education yo ne mubuuza nti kati kubi byagala nkole ki ethics oba wagaggawala oba tewagaggawala oba wasoma oba tewasoma kitwetaaga kikimpisa naye bwe ntunuulira Byansi ekimulakinga emabega era bwe nabadde nkola episode ku mukutu ogumu nga ndaba tumpise naye nga tikankole episode eno mmale okuyigunjula Ibulake era nagikoze n'obusungu bungi ne ŋŋamba nti Ibulake nakamula mu ofisi ya muzeeyi emirundi egi ng'akola interview ku Nadduli kati muzeeyi nzize wano lwa ABCD ofisa ku Prime Minister's Office. Yes. Ka episode gye kalira wasanyuka nnyo nga muli baakumpi ne mmanya nti oyina ky'omanyi nti Nadduli si muzibira si mukalubo lwaki bwe kyatuse ku ekyo tewamukubira kasimu n'otuuka okukulembezesebwa oli ne mbuuza nti waliwo nsobi ki nakuba Gashumba nga Gashumba mukwano gwono waliwo kye banoonya nga bw'obuuza ebibuuzo n'obissa ku kitambi naye wayi kansoke ngumiikizemu tulabe ne tubeerawo ne ŋŋamba nti Byansi yajja nga bali be baamuleta nze simumanyi n'ettaka gye lyatandika byonna process gyegambe sigiriimu wadde ondaba ndirooya era bwe nali ettaka nga nkyali mu kusoma nali sibiriiko by then baatandika ndi eri oba nfuna bulungi ndi wano obiyingiramu otya because endagaano ezimu ziriko era bwenyingiramu nze receiving a cent ekyo kirala wenyingiramu wewa mbuuza taata nti abantu bano oyina bangi era abagubye ku ttaka lyo bangi naye wendi ndi mukattu ndi mukalulu sisobola kuyingira mu bintu bya ttaka ebyo ate ekyokubiri sinza kukkiriza ssente zive mu ttaka zijje mu kalulu it is impossible erinnya lye walikola mu kitundu kiri era natuukayo nga teri yanneevuma kuba baali bamanyi nti baagala kulaba ku mutabani wa Nadduli yaliwa byenna bassamu byali birungi byali byeyo naye ne tutambula nabo namuga nti katusinzizeko ebyo wakola anakkiriza akkirize ampa akalulu ke anaalema akola eki naye abangi bansondera ku ssente ne bazimpa ekitali mububi naye kino mugamba abantu abo b'ofunye bangi bajja kukutabula naye ate gwe weesiga oli agataddemu obugayavu ye Michael Bahinyonza saveyo muki naye ono mu kutandika Byansi aleeta mukyala we agule ettaka Nalumansi aligule ku muzeeyi naye ng'ate Michael Bahinyonza yamuleeta bo bamanyi ne Michael Bahinyonza okwemanya okwewala nkuddiramu mukyala wa Byansi bemanyi ne Michael Bahinyonza okwemanya okwaki okwewala era ebyettaka babiruddemu abameka ababiri kitawe ono yafumbirwa mugwagwa lwaki nkugamba Byansi nzija naawe ali eyasala omusango nti ddala bwe guba bwe gutyo oli yaga nti Kristo batutegeeza nti ozuukiza abafu otambuza abalema owonya endwadde z'enkuna ez'emyoyo ozibula n'amaaso n'ababuuza nti Yesu mubitegedde naye tuzze wano otubuulire n'ababuuza nti Yesu muzze mu Abafirisuuti naye mwe mugamba ki omanyi yali ategeeza mwawulira ne mukakasa nti ddala bituufu ne musituka ne mujja muzze lwabukkiriza oba nedda oba muzze kuwakanya kiyabaddiza ekibuuzo ekyo Byansi mukyala we agoba mataka natuuka nga ebiragaano bye bakola bya kiso ne baga nti bye mugenda okuwanika ku lupapula nze kankozesa national ID yange mbayambeko ntwale ssente za muzeeyi naye muddeyo mutuule naye mukwatagane ne Michael Bahinyonza mutereze ebintu byammwe kubanga bya kijega
mbayamba etteeka terinzikiza era tewali bagamba waayo national ID ojokesa emirundi emeka ebiri olyoka oteeka omukono nti ndisive. It is impossible. Endagaano zetwogerako mu mateeka teziva ku ekyo. Verbal agreement nga bwe tuli face to face eweebwa obujulizi. Jjajja bwe yali awazi omusango yaŋŋamba nti awatali bujulizi tofangayo bukoza kwa musango. Nimuga nti lwaki naaba nagwoza ntya naga nti ababiri abo abazze obujulizi bwabwe n'ebigambo bye biraga obujulizi ku musango kyo ani mutuufu ani muki ani mukyamu nabasisinkagana. Yes byansi taata amumanyi n'ebifaananyi biri ku ssimu kuno bingi nga batudde mu ddiro balaga amataka aji tujja kuyita nga byansi mwali byansi ekimusiiwa kinnasooka okulowooza sale yabayiseemu waliwo ensobi aja agobye ettaka n'agana otutuuka mu bamawulire abage nti abaayi kati bwe mumbuulire gwe byalugaba gwe atwala ettaka nga commissioner ttaka waawe ligaanidde nga Mwampa Letters of Administration ekiganye ettaka lyange okuvaayo emyaka egyo najja engobedde ne tugaa nti oba byansi ayinza okuba yazze ng'ensonga ye muluma ate alimu ekikira emabega ekimusindiikiriza mu ntegeera eya bulijjo ne ŋŋamba byansi yajja ne mukyala we nze kennyini mu kukima essente yajja mu maaso gange nga bulooka era nga sinnakitegeera by then nti ate oli mukyala we ate n'akola ekibuloka ku mukyala we era ssente baazitwala kadde kamu n'emitwalo 800 oyo byansi yazitwala ne bagabana n'oli gwagamba ate gwe baamubba naye obutegeevu obwo bulaba oyo mujega si mujega naye nze mbagamba nti bye mukola bya kijega mu mateeka bye mulimu tewaliwo obujulizi naye gwe olwokuba nze nkimye ssente zate ngenda mu kalulu kankuyambe nkose national ID yanteeka ebintu bino ku lwa Nalumansi Betty mukyala oyo byansiziwa sinnamanyi olwo yeziwa zenga bulokere ssente yazikwata ne bagabana n'oli omulala gwayogerako Michael Bahinyonza teyaliwo era tebamuwa yadde 10 byansi oyo kennyini mukyala we akuba mataka ssemuto we bali naye ate yabadde bulooka omukulu mu kuleeta abagula ettaka eryo era aji yamugamba naye ettaka nafuna bufunyi Letters of Administration nkyagoba kiki saagala muleete bantu nga temubanyonyodde kituufu anaagula ettaka mumutegeeze nti ettaka tulitunda ekyapa kigumiikirizeemu tukuwa ndagaano yenna n'abakalambidde nga yagala kundako muleete ewaka byansi yakaleeta abantu omeka maaso ga muzeeyi bw'oba otubuulira abantu basusse mu 3 era mu bantu 30 abo buli omu baamuwa ettaka lye teri akaana naye talina kyapa yabaga nti bwemba kwasize era ati ab'ekika mposidi entufu nabaga nti abo baguze n'ab'ekika bawo omugabo gwabwe mubaleke bagira bakozesa nga tugobe ekyapa kyaffe kikole ki jjukira mu ntandikwa sale yali amwekyusiriza ne ssente omuzungu yali amugamba muwa agobe ekyapa kitezajja ng'alina kukola ki njagala bategeere omusirikale ani amuleeta ziwa ziwa yamuleeta amugambe wa Haji nti ettaka liiryo weeriri omusirikale agamba oyo Nadduli ye taata waffe mulwanyi munnaffe oyo gwenja okugulako ettaka sigenda kugula wa muntu muki mulala kalumanywera avaawo andaba okitegeere otegeere bugwagwa bw'abantu kiki ekibatawaanya omusajja oli bw'ajja agamba taata nti Museveni yampaddeyo akasimu ke ka $10,000,000 njagala kugulamu akataka naye neetaaga ekifo nga nsobola okuteekawo payini awali amazzi ekyokubiri bwe naayongera ofuna akasente akayumba njateekawo katono njagala kulunda ku byannyanja aga nti ettaka lituuse naye mukapa ke bampa waliwo kano kapuloti 86 buloko 3 ameka wewali akataka ako ono byansi alambuza omusirikale awalala aje watasoma kyapa kino oba nfuna bulungi tagali wava yatwala omusirikale abantu abakyama lwaki yamwesibira yali amanyi musirikale oyo yamutwala era nga buloka ku ttaka eryo be yakaleeta weebali abawere 15 ku 16 abaguzawo nga bayise ku byansi ku ttaka lya Nadduli buloko 320 mbujegabwe n'abayo naga nti Nadduli yamubba omusirikale amubugamba njagala taata we yaŋŋambye wobontwala ekyapa we kisoma buloko 320 ploti 86 akaluma we nywera we kava byansi yeetolooza omusajja tagamba Haji ate naye tayogera tabuulira ono mazima ate tadda omusajja naye ekyanga n'awooma bw'amala okuwooma sibiriimu era sibimanyi ne ssente oyo zaagamba nze nnamukimaka ate size ez'omusirikale bwe bujjago bwe nkugamba mu bantu zirizo nnakima nali nkyali mu kalulu omusirikale wa jjojjuuzi tannaweza na myezi zaali za Nalumansi
Nalumansi beti yagulako akataka oba eka ziri 3 oba 4 ku block eyo 320 ploti. Kakati muyambye mutya Byansi owamajayagala kumutta. Byansi ne nzija sagala okwetwala kintu nga tonna kitegeera. Omusirikale wajje wa muzeeyi atukira ku poliisi w'obulenzi. Ategeeza poliisi embozi nga bwenji bayitiddemu. Naye nti oli mukama waffe. Topaaluuka. Damage nga tujulya nkonti munyala era mubbi. Nika tumuyite tumutegeeza akasonga akakola ki? Najja ne batula n'omusirikale. Naga nti esente wazimpa naye tewampa za kuddiza. Zalina ebizibu. Naye yakola ensobi ye mwana mulenzi oli. Era bwe bagenda ebyuma byabwe babibawambako ne babitwala. Musirikale yabiwamba n'eki yakola ekyempisa yabiteeka ku poliisi Kiwoko luwe eri Kiwoko Nakaseke. N'abaga nti wabanze taata yatugambye kuba wala ate bantu tewaki bano basoke bantwale gye banguza. Bali nzoko balinamu omuzannyo. Omusika kyobula nti yalemera nnyo ku Byansi oyo n'atalemera ku Haji. Naye bwe birabanga bano badduse Byansi atuuse yeekwese najje wa muzeeyi. Aga taata go wanguza akasente bampakawe mu 7 nsaba bampa akasente kankale nanoonya waki walala aje naga nti oba kyoyagala nga situtte bintu wala wa mwakadde kubanga nange omusala gwe bangamba okumpa sikyagufuna guminkiriza naguminkiriza mu tula mu mbeera dispute ne ziggwa jakana naddo omusirikale simumanyi era lwe mulabako nga zze wa muzeeyi nga abapoliisi bazze batule mu nsonga ezo naga nti mubwa nadduli bwange nze nnwanira abantu ku mataka sibbangako muntu n'atya ate nyinza ntya okubba mutabani wange ate musirikale munnange naye bwe kibanga baakutawaanya bali gumingiza sente nzikuwe esente tezaggwayo neewuunyizza embuda kitawe n'avaayo n'agamba nti ate yasasula omusirikale gwe kwata pikipiki oba emmotoka yo n'ebifaananyi byo genda ku poliisi ew'obulenzi obuuza ani abadde asasula essente z'omusirikale zaggwayo tezaggwayo aji yasasudde sente ezo $1,010,000 wabula bwe yajja wano yagamba bamubba ettaka n'aleeta ensonga eri eya mukyala we ate kwe yali ekibulooka n'aleeta ate no n'azigatta waki nadduli ne mutabani we banfera ettaka njagala kubuuza kibuuzo kino bwana Ibula abatuulize bakitegeere awo jakana mu kujja kwe bunyazi ki bwe nakola nga sirina ttaka. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tutebwa mu St. Rost Coffee Academy basangibwa ku Alwada Molao Abu Dhabi atenga ne Kampala bagudde wetabi ku Stella onajja na nkumbi nga wakava ku church ya ba Advent wojjo kubasanga gwe ayagala bakukolere akachai special order ku mukolo okwanjula mbago bakukyala n'emikolo egyenjawulo okusobola okuba hiringa ne bajja ne bakakola Rost Coffee Academy bakwire ku namba z'essimu z'olabaawo ate Nisk Beauty Experts bajja kuyoyota bakole pedicure manicure berengo labika bulungi bakole ne makeup wakabi basangibwa ku Plaza omwaliro gusoka F2 room number bakubireko buli kimu kitambule bulungi omusuubuzi ng'osuubulira wano ku Ham mu Kikubo Arua Park n'ebitundu ebiriranyeewo centers ezenjawulo abasuubuzi we batuusize emaali nkugamba nti kampani egenda okusaabaliza emaali yo etambule bulungi okuva China paka Mombasa paka Kampala bagiyise Sun Cargo Shipping Company basangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza omwaliro ogwokubiri SF01 SF12 mujjo kubanga obasanga mu ofisi ye Kampala ojja kusanga Muwonge Ibrahim ate China ojja kusangayo Mwami Malcolm mukwatagane naye tuli ne Jakana Sulaiman Nadduli Mwami Jakana omusirikale ayagala kutta Byansi Byansi aliira ku nsiko bw'aba aliira ku nsiko ewakitawo yakajjayo emirundi emeka kyanga aliira ku nsiko yali badde aliira ku nsiko nga ze wa Nadduli n'atola naga taata kaba nnoonye naawe nga tajjangawo eyo nga tuvuddeyo oli he alleges yettaka eryaguzibwa Nalumansi gye riri ekintu kye nanyonyodde kye njagala okuddamu abaguze ku ttaka eryo bawerawo 9 eka 5 3 4 bwe batyo 9 nenga ne aji si kyayagala okutunda bwati waliwo ekimugoba emabega kyatayinza kussa mu kamera tekyali kyange kyakalu kuba kikyamugoba era sente ye yettaka saagirya nako era sigiryangako era mu magezi ge mbadde mu mwana mugataata totunula gyendi tekireke naye Nalumansi bonna Nalumansi noono bonna bapunta b'amataka bagabaddemu naye yabagamba ng'agula nti mugula ekyapa tekinnakola ki kyekyo tubadde tugobako nakati kyekinnakufuluma naye ate mu bujega
bokutusaasira gavumenti ng'ekoze ekyamagezi byalugaba oyo simanyi yani atone yani inya ligenze commissioner yalagira naweza ku block 320 eyo ettaka lyonna okumanya basajja bano bannanfuusi basoke baweko aji ekazana kekapa kafulumi fort nakalabyeko jjo nga ngenze muga nti Ibula yankubidde essimu yampisengezeko gezaako kujjawo ekyabadde nebuga nti ebyettaka bindeke tuweza kuyingiramu naye bwekinaba maze okunnyonnyola atategedde atandike ku procedure yakuwaaba mu kooti bamusasula ebibye endagaano ezo zonna bwe tuba tuzikola tubagamba ekituufu ne bakitegeera era ze babadde bakola ze sibaddemu nga bazikola ne Michael Bahinyonza si muyaye si mubi ono bwabaddemu enkola y'essaagitegedde yannemye okutegeera Mwami Jakana abantu bano oyo Nalumansi Betty ettaka teliwaawo ku kkubo kweriri yabaga nti mukozesa amataka gammwe naye olw'okuba bo baali baagala ekintu kino ndowooza kibadde kibatabula baguzi b'amataka bwe batunda agula n'atunda kaakati ate baagala okuguza babasaba byapa yono yabaga nti mba mmwe mugulanga mwagala kubeerawo kyembaguza tekinnafulumya kyakipa kiki ko boffe katwesooke wano twagala wano watandika katwesookewo kyekigambo kye baayogera katwesooka olwa interest eriwo walungi si wabi naye wali yali azzeeko Nalumansi oyo n'agamba muzeyi navuga nti ettaka lyo sikumanyi byansi gobadde ogoba ettaka n'okuleeta abasigadde abadde bagula era ku ttaka okuba kumayi gobadde alikuba nga oleeta abapunta ani yali akugobyeyo akalumanywera kake na musirikale oli ku mulimba nga kitaawo aja amugambye nti block 320 plot 86 ono n'amutwala walala waliwo omwami ayogerwako abeera Uncle Chairman LC1 I'm forgetting the name Uncle wange ba okusinziira ku byansizi wagamba nti muganda wa Haji ate muganda wa Haji abeera Uncle mu luzungu aba Uncle nedda ssebo mu luzungu abache nchogede mu luzungu ate ne lubuzungu nandi chogede mu luzungu abache ani mu luzungu obo muyitotya ate mwagazaaki so mu luzungu tekiriyo wazze mu penalty za luzungu baluganda mu luzungu je kiriyo tekiriyo lindako wasoma oluzungu nga gyosoma osomera buzungu wasomera buzungu yanukula kino njagala soko lindeko Jakana wasoma oluzungu ng'osomera buzungu kanjagala kubuuza wali mu classes zaalo lecturer bwe yajjanga yabagamba nga nti tuzze okusoma amateeka bwe yagamba tuzze kusoma lo bwe mbanga twali tusoma amateeka nga asomedde mu lutake did he address it as mateeka okay wasomera ttaki baba addressinga nga mu lutuluuki kubanga mwali butuluuki kankuyambeko buyambi boddo bamusesezza omukagazi entegeeza abasigalidde ebbanga lyonna tugamba Bible yatugamba nti soma ebbaluwa mu spiriti yaayo tuli kukiwona anti kati bw'onaabuuza nga obuuza nenkubuuza no because bingi nnyo by'oyogera mu luzungu bingi by'oyogera mu luzungu weebale nnyo nga kikwatagana n'olulimi Oluganda kitaawo oli musajja Muganda nze siri Muganda ndi Munnayuganda era nakitegeera nti olimu omusaayi gw'ekirundi ebbanga olinambadde nkimanyi lwaki abatakkanya nammwe mubasindika gye mwagala bagende nasoma anthropology nemejalinga nnyo mu kikwagana mu mawanga Ibra setaga kulabako munagenza ku DNA watanga nkulimbye wapi okuba muna Uganda fena siri muna Uganda nini na iso sijenva nenga amakuru olimba muita tata wange it is fine nchirese mu luzungu yes thank you so much mwami Kyanjo mwamizi wa byansi agamba nti mwami Kyanjo yagamba nti abo wano baguzizaawo abantu ettaka ebiseera bingi nnyo naye nga babaguzaawo mpewo I think wobadde wala program ekiwa kirabyemu kali kambuuzeemu gwenga boli wano mukusala kwa musango gwo kitegeere bulungi ani na letters of administration Haji ani yaleta byansi Bahinyonza webale nnyo ng'amulagaani Kyanjo Haji Naddu lwaki kyemutwala wa Kyanjo akimanyi makulu matuufu nanye ettaka yaliwa ko ttaka lino lyogerwako square miles omukaga n'obutundu n'obusobamu Kyanjo ayinako omugabo lwaki nedda naggambye mu ntandiko wali nti jjajja bwe yali agaba baganda be yabawaako abo bava mu taata atugatta bajjajja abatugatta abooluganda
Kyanjo gwe bawogerako baafunako eka 10, 100 acres, not hectares, not what, acres, yiika 10 omugabo gwabwe bakyanjo naye ate kye bataddemu kingi nga bayamba muganda waabwe afune ettaka lye. Okay. Oba nfuna bulungi? Nkitegedde bulungi. Kye bataddemu kiki? Kaakati ono kye yali aliko ye kyagazia ayinza okuwa ku bujulizi obwo batunda mpewo nga ye na kyanjo yagamba mukulu we nannyini otunda mpewo gulabe babisala bwoba osala ogw'obutuukivu eyo gy'otandikira. Njagala tutunulire nga tuvuddeyo. Njagala tutunuulire waliwo ebintu bye njagala ensi etegeere. Right. Oli musajja musiraamu, oli musajja muganda, oli musajja munnayuganda. Otegeera nnyo Bible okusinga Quran. Lwaki? Because references zo zonna za Bible. Okirese mu bukyamu. Quotinga ekitabo kino, n'okwotinga kiri. Lwaki? Bible, Quran. Era ebbanga lyonna ntegeeza abasigalidde nga sinnakuwa kibuuzo lwaki nkikozesa Bible. Mu Quran tulina ebitabo bina. Tulina ekya Musa, Tauret. Tulina ekya Isa gwe tuyita Yesu, Injiri. Tulina Zabur eya Dawudi. Tusembeyo wali Furqan, ye Quran bye bitabo meka? Bina. Bukaafiri kwa abasiraamu bazoga nti akozesa Bible. Bujega. Byonna bitabo bya Katonda mu Quran yonna erimu ebitabo meka? Bina. Ekyo kimu beegana Jesus. Isa tulina essola yesembayo ya Isha. Lwaki tebagijjangawo? Bale kwebaga nti Bible ayi nkyamu. Ntegeera. Ekyokubiri ku kyo kyoteekeddwa okumanya. Nawe ensonga lwaki nkozesa Bible ku element says tekyategeeza nti simanyi busiraamu. Era bwe ngenda okusala mu maasigiri ne gye nnoonyezza akalulu bwe natuuka nga mu muzikiti nteekayo bijaayo byayo. Nsoma kaala Rasulullahi. Sigenda kusomayo ate Yesu. Naye lwaki nkozesa Bible ne Quran ebbanga lyonna ebintu biri ebi? Nannyini bukulembeze aliwo ye His Excellency President mukulisitaayo. Lwaki musomera amateeka ga Quran? Nkitegeera. Obwakabaka mwendi nga ndi muzzukulu wa kijje bubiro kyaggwe ndi musajja muganda neddira mpeewa Kabiro Kayozi nteekwa kukozesa Bible kabaka mukulisitaayo. Lwaki musomera amateeka g'obusiraamu gatajja tegeja nti oyo ddiini ye mutawaanya? Gy'ensonga mmeka? 2. Lwaki nkozesa ebitabo ebyo? Naye amakulu tekyategeeza nti sitegeera Qurani yange nasomera Kakiri Bilal Hoima Road gye litendekera asinga mu East Africa. Nyinza okuvayo nga saategeera ddiini tekisoboka. Abaffe kitange ne jjajjange baali balwanyi bajungute tukuza amakama Isiraamu nsomedde mu masomo ga Busiraamu. Ne baga nti sibitegeera abaffe mbiteekawo ebijja sigamba nti nabbirambika eryo ttumbizi lye libatawanya na butategeera basomako katono. Abantu bakulifaringako ng'omwami ow'ekiwaga ennyo ow'empaka ow'embazulu. Ekintu ekyo oyinza kukinnyonnyola otya bannayuganda? Ntegeera ntono naawe. Ntegeera ntono yeetera abantu ebintu byawule bibiri. Okumanya ki kyenjagala mu ggwanga lyange na kye kyafiizibwa eggwanga lyange ne nkiteekawo eyo mbazulu. Eyo embazulu. I never saw this coming. Kubanga gwe bw'oŋŋamba nti Jakana Nadduli akuba nnyo Kabaka, anyogera nnyo ku Museveni, akuba nnyo Abanalwanda, abayonoonye baki? Ndote Obote ku by'Obote mbaga nti Obote bannanga akyatulimu. Gwe mba njogera? Authority eriwo. Ye Museveni muki? I don't know. Munnalwanda I don't know. Sisobola kwekomitinga ku kyo. I don't know. Ku kyo nze nkikubiddeko nti yeye. Kati bwe mba njogerako ekyo nga nkuba Bannalwanda si bukyawe. Nkuba mpisa mbi. Abaffe mukwano mugwerabidde tulina ttambula bwe tuti. Eggwanga unity in diversity mugatta amawanga tubeere wamu. Kristo yatugamba nga Museveni mukristaayo, Kabaka mukristaayo. Naye Kabaka yategeera nnyo ku teeno okusinga ate Museveni. Okuva lwe yajja enjegereza amawanga zaggwaawo. Teri mu Efeso, teri mu Suuli, teri mu Galatiya, teri mu Ebulaniya. Ffenna tuli ekintu kitya? Omuntu omu. Omuntu omu. Lwaki wakwata Bayibuli n'ogirayiriramu n'okireka ebbali? So nga tuba tulayi tuga for God and my country. Abaffe waliwo obwenkanya mu mawanga weegalyawo.
gwe saagala ogenda nti Jakana asosola wambazulu mutwe munene abaffe gujja sigala bwe gutyo ng'ebbanga mwewuguusa mulina kudda ku keke mga nti ekituufu kyekiwa nti ye B ebeere B naye sijja kuntegeeza nti wayi sosola tebakutwogera bwe batyo bajjeddeyo ku miteteme nga batudde omulungi atulaba tuli ne Jakana Sulaiman Nadduli lastly nga tuwunzika akalulu akawedde what went wrong mu kalulu ako nasanga damage eno ekisooka nti kyali kizibu okuwangula mutabani w'olutabalo nga ajja fuga ekitundu ekyo nassaayo emirimu emirungi era tebanfumita ku ffumu number 2 nagezaako tuteekawo omukwano kunifyinga mu ntegeera saavuma saakola ki saakonjera I spoke myself. That's good. Naki kyenjagala naye baali babuuza kibadde kiti ate mutabani wa Nnaddu n'abanga tawangudde kuba ffenna abasatu twali mu surprise total surprise Alani Mayanja yawangula nga ye yaŋŋamba nti ddala nange saategeera butya bwe nawangula nali sisobola kukuwangula mu mbuuzi eza bulijjo Saida Bomba yali amanyi nti nze nteekeddwa okuwangula naye yali mu surprise nti ate gwe ataateekako maanyi ye yakola gwe yanyooma gwe yandareetinga nali mu surprise nti amazima bandeseewo tebampadde kalulu era tebaakabba tebaakacyankalanya bwe kaali Bayibuli etugamba nti si kyoyo ayaayaana yadde oyo ayanguyira okukifuna kya Mukama Katonda oyo asaasa nimanya nti kyalibanga sibadde sinnatuuka buki mu bigambo by'ogamba akalulu tekabbibwa bwe kali ekyaleeta obuzibu kyali ki kyekyali ewange kyekyali mu South ewalutamaguzi Nakaseke nze bwe babba akange mu kamyufu abantu tebasumula bunyiivu baga nti omukyalo yabbe nnyo akalu Saida Bomba ebbanga lyonna bw'aba takuguze ate ateekwa okukunyaga ke katandike twawulira nga nja kubakulembera nja kubavuga yoyo omukyala wabitegeera yoyo nja kubavuga nja kubakulembera ne munapaapalanga enkoko esaleko omutwe bwebyo ajati Saida Bomba oyo kaakati baali banyiga ebbanga ggwanvu nga obuweereza bwe ayinza okuba yali ye ng'alaga nti aweereza naye nga yaweereza nk'abo baayagala ababe n'akitwala nti ye jurisdiction ya Nakaseke Central yonna kaakati tusanga ekitundu ekyo bakikyaye ku lw'ebbanga ddene bwe najja bambuuzanga ebibuuzo bimeka 3 gwe mutabani wa Haji leero ze tebaakugule ekyo kimu mu kalulu kano tooveemu abaffe tunaakusindika tofaana ne bali abaakusooka noga nti nno kubanga bayaga nnyo okubuuza nga 12 bagwe wali badde owa interest ki nga bakibuuza nnyo 12 gwe wali badde okola oti ne baga nti ate mweraliikirira biri byayita ngenze ku biri kati emirimu gy'amawulire wa Parliament gyemuteekeddwa okutegeera naye akaluma nywera Jakana nti yawangula buli omu kyamwewuunyisa naye bansuba lwa nsonga nti tugenda otutuuka mu kusembayo waggulu nga timing ekyuse amaanyi nali ngalina era wangi Alani Mayanja sibunya waataatuka yadde ekikeeki n'omumanya tebamukola ki natuukawo ne Saida Bomba myaka 20 gy'amazeeyo nga tatuukangayo nkulaga nti buli wamu nalinnyawo ekigere ate nayogererawo tebanvuma era saavuma savoola era banjagala naye we twatuuka wano mu kusembayo wano timing y'obwongo abantu baakyuka butya naga naye omanyi olwaleero tukuba baasi obeeriwa tujagala ku ttaka kaakati personality neetuvaamu ne bidda mu political party ambuleera baasi Jakana ajjukira wa independent bagenda okijjukira nti agwe tulina okwatekwa kuba wa independent mupiira nga tekikyayinza kola ki era sinenyaaliyo sina kyempaalirira akaseera kali bakatuufu ak'okweza ndidda oddayo 26 ebyobufuzi tebabibala bwe batyo nze nkitwala kubeera bwe kiti Abayudaaya bali bwe bataategeera Kristo na bulungi bwe baakomera mukomera emisaalaba kyajja Bukristaayo kutuuka mu Afrika oba kutambula nedda butambula amakulu bukyakeera olwaleero ng'abankomera be bampise naye nti owaaye tukirabe jangu naye oli mu interest eyange si kulwayanira buweereza bw'aba akoze bulungi nga wa people power tunoonya service oli kyeyatugamba nti sajja kuweerezebwa najja kuweereza ye Kristo abaffe naga nti nze kkubo nze bulamu nze mazima oli bw'aba abituukiza naga nti nze kkubo nze bulamu nze mazima nga birabika
why I go back noonya walala oba gumiikirize ubona abatakoze nga bibye ngalawuza nti napu bwe yamuleeta n'okuddako napu ejja okukola ki ate twagala service at the end of the day teri excuse omuntu teri ayimirawo walubeerera abantu bala mu magoma gavugira aliwo akadde ako kaakati wali batakoze well and good ndasobola okuddayo just about era NUP olwaleero luno NUP of course kati the biggest political opposition party mu Uganda. Yep. Mubange tali lyawala officially bajja kuba balangirira LOP, lead of opposition. What is your take over that? Akatundu ka kinana mu bill capital A mu constitution kogera ku lead of opposition okubeerawo ku mateeka kakati okujja kwe kiri on judicial notice nti alina kubeerawo naye nnonda still esigala ye mu the same procedure naye wane ekyafa kyeki tetukyatunulira individual merit kyattanya ate opposition ne bwawangula asigala ate agamba alinga weenaaleemu and that is the take. Thank you so much. Last nga tuwunzika ebyabadde mu kalulu k'obwa speaker wabirabye wabigoberedde and whatever former speaker Honorable Rebecca Kadaga nga human MP wa Kamuli district teyaweebwa tiketi ya NRM najja ne yesimbawo bwa namunigina gye byaggweredde nga Honorable Jacob Bolanya awangudde ngera speaker waaki wa parliament namuyukibwa Honorable Anita Among kitegeeza ki eri NRM nti omuntu ali ku level ya Honorable Kadaga asobola okukeera ku makya n'ajeemera enteekateeka ya system najja obwa namunigina okusala kw'emisango kutunuulira nnyo cause n'okuleeta kw'etteeka kutunuulira cause ebibiri byonna bitunudde awantu watya wamu naye nga tonnatunuulira kujeema kwono tubuuza wasinensi ye gwe mwagitunuulidde mugipima mutya mwabaddemu enkwe tezaabaddemu amakulu nti oli yafulumiziddwa mu kusindiikirizibwa ekyokubiri nsimbi wasinensi ya wekitiibwa Kadaga ebadde nnene mu kibiina n'empeereza y'ekibiina dhani eggwanga Uganda n'abantu abalituddemu tubyawule naye mu pate entuukawa abadde agwanidde 98% okuddizibwa kaadi ekyokulabirako kyekiriwa Museveni ekisanja kino kya mukaaga sipiika kibadde ekisanja kyakumeka kyagenda mu kyakusatu abaffe benkana gwe n'obanga gwe Kalumanywera afulumye ow'ebibiri tali ekyokusatu nga gwe wasaba kya mukaaga awaliwo okwenkanyankanyaawo bannayuganda oli yatugamba ku Kristo nti wendidda nga basinga obungi mwerabidde era n'amaddaga galibanga ag'omubbi nzijjayo kali nkabateerawo nti tuligenda ozuukuka ng'ate twatomera dda lwaki sipiika bamulinyiridde ebbanga lyonna naye interest yono kyaliba nkaddamu kyaliba enzijja ya Obote mu 8 bibiina bye byakuŋŋaanya obululu nebiga nti ya president nga tayise mu bantu gantu tukuba akaki akalulu kyalibanga interest ya his excellency the president jagoba okulinnyirira one nene 226 okuleeta kwolanya kutunuulira ekintu kino mu puppet n'ensi ye gyalimu nga tujja sinza ku parliament ze district nyingi ezikutuddwa constituencies zeyongere ng'ojja zisanga ate mu western nyingi osinga mu region eno. There is that perspectiveness ekyokulabirako kyekiriwa. Napoleon yali ava mu Italy ate France naye n'akulembera mu Italy. Onfuna bulungi? Nkufuna. Naye bwe yali ayagala okuwa okujjukira commemoration ye gye yava mu bujjajja bwe ati gye yakule mu Australia yabaga nti ettwaliro tulitwale butwazi nga tabuulidde bano lwaki alitwala omanyi yali alitwalira asobola oddiddiza ku keke omuganyago gwe yafuna eno aweeko ku Austria. Kale abo bwe tutambulira naye ng'ekya Speaker Kadaga
zabadde enkwe ze zamufulumizza. Zabadde ki? Nkwe ze zamufulumizza. Tetugenda kubanga tusukkawo. Njagala kwebaza okujja n'okkiriza n'owayamuko nange on camera. Thank you so much. Webale nnyo ddala. I appreciate and I really treasure it so much. With due respect, I salute you, my brother. Njala kwebaza abatugoberera mwenna across the whole world. Thank you so much. Ibra K Mukasa gemanya gange. Njala kwebaza team Idris, Daniel, Keith, and Tony. Mwebale nnyo. Then to the sponsors, shout out to Sun Cargo Shipping Company. Shout out to Nisk Beauty Experts. Shout out to Roast Coffee Academy. Ebigambo by'owulidde mu program eno si abaddukanya omukutu guno oba abagwereza kwabula bigambo by'abantu ssekinomu. Ibra K Mukasa gemanya gange mbagaliza ekiseera ekirungi tubadde ne Jakana Sulaiman Naduli. Thank you so much for your time. Right. He's a lawyer and he's a politician as well. See you next time, my brother. All right. Tweyanza nnyo, tweyanzeeke. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.